team ya Bobi Wine ayinza okupata not Bobi Wine practically but team ya Bobi Wine ngekoza account ze be bajjeyo oluyimba ekyokubiri kituufu Gravity wabba oluyimba kakati point of argument ziri mmeka bili zokka mpulira bibyo nga tugenda nga tukozesa post ya Gravity mu buntu Gravity mutuufu first of all Bobi Wine is a leader aspire kubeera ki president wa ggwanga tosobola kudda kuyanga star ali mu kukula ali mu kweyiya ate n'omukuba ekikono kitya ani yanga star tuli ku Gravity muganda wange Saimo official osukkaka okutegeera saagala mu mwago guswaze mutwego njagala nnyo ebigambo ebifuluma mu mwago bikwatagane n'obwongo obuli mu mutwego naye saawe noddidde omutwego oguwummuza kaakati okozesa mu mwago buli ekifuluma mu mwago essaawa eno wallahi kifaanana ekigambo ekitali kirowoozeeko okubawo bukubifwa obwongo obumya omulimu ogusengejja ebinaayitira mu kamwa kubanga ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti bwongo yasengejja ebinaayitira mu kamwa y'ensonga lwaki omulalu ne bwawemula tosobola mutwala mpanga nti wuuno bannange awemula abaana ku kyalo kubanga obwongo bwe tebusobola kusengejja kituufu kirina kuyita mu kamwa ke naye ekinnuma ennyo omusajja ono mugezi lwakwesiriwaza ate nga nze nnyiigira nnyo omuntu omugezi eyeesiriwaza sisobola kunyiigira muntu musiru kubanga buli butonde bw'okubeera omusiru gwate amagezi ge batagula ku dduuka anaagajjawa naye ayogereko ku kyamagezi naye omuntu alimu ensa omuntu omugezi nga Saimo gwe mmanyi okwesiriwaza ate kiba kimpisa bubi nze Saimo nkulabye emirundi mingi nnyo ng'oyogera bitajja nsa ebitajja mu ntegeerayo nze gye mmanyi obulungi nti esaza obwongo wabuddira n'obuyiwamu ggalani y'amazzi bonna bwasaanuuka tebukyakuweereza bulungi obwongo wabuteeka mu busibe wabuteeka ku nkondo kaakati mu mwaya yataayaaya takyayogera awaluka buwalusi buli kyasanze kyafuluma mbadde nkusaba onoonye obwongo bwo gye wabusibira ku nkondo obusumululeyo busobole okukwatagana n'omumwago otherwise mu mwago asobola okukusaanyaawo omanyi ffe aboogeza abantu batwagalako mutwe kubanga omutwe gwe guweereza omumwa ate nga ffenna tukimanyi nti ensi eno yatondebwa ku kigambo Katonda yagamba bugambi nti ensi ebeewo n'ebaawo omuntu abeewo n'abaawo ebisolo bibeewo ne bibaawo ebibira bibeewo ne bibaawo ennyanja zibeewo ne zibaawo ettale libeewo ne libaawo kitegeeza nti kigambo w'amaanyi nnyo asobola okutonda ate asobola okusaanyaawo bw'aba kigambo ye yakkola lwananga nnyo omufulumye ng'omusengejjeza otherwise asobola okukusaanyaawo ekyo ekizimbe mwoli mu kwogerera bakiyita masengere kyasondebwa baganda nga kiyitibwa mu nkola y'ettoffaali naye baganda bameka gwe boolowooza eyo balandiroodi be bagoba mu mayumba bafuluma mu nkoko bayingira mu bunyonyi tebaagala kweramba balandiroodi baabwe babalabe babalimbye akaseera bakooye n'ebirimbo bibaweddeko naye nga tebasobola kujjakawo ku masengere nti ndaba kino ekizimbe kya Bwakabaka bwa Buganda ate nga nange ndi Muganda nze kikomeko neddira Njovu muzzukulu wa Mukale Kambugu mumpeeko wano akazigo nteekewo famire yange lwaki mbundabunda ng'Obwakabaka bwa Uganda buyina ekizimbe tekikoma kubeera bubeezi kizimbe wabula kye twezimbira baganda bameka abajjawo ku masengere nti beebakewo bajje nno beebakewo nga basabye naye eri ekibuli bameka waliwo abaganda abaagobwa ku ttaka mu Lusanja Kikyonco atali mwana wa Buganda yawamattuka yonna gye yawamattuka najja mu Buganda n'agoba abaana ba Buganda ku ttaka n'asuula ennyumba wansi ng'ojja nti musisi yazisudde n'asaawa emmere yaabwe abaana ba Buganda olunaku olwaleero basuula mu mifulejje nga kazambi basula mu bigoma ng'emisota
Beryankuta tebakyalina wa kusula kubanga ennyumba zaabwe zaakonebwa mu Lusanja. Tebakyalina wa kwebaka, ennyumba zaabwe zaakonebwa. Tebakyalina kyakulya, ensuku zaabwe zaali zigudde akaleka, zaasaayibwa. Bameka awo abajja nti ndaba wano Buganda waffe, tuli baana ba Buganda, omugwira tugobaganyizze waffe, tusule wano ku Masengere, ndaba waliwo ebizimbe ate bye twasondera ssente nga tukyali bulungiko kubanga omuntu alina amaka ng'alina n'ekyokulya akasente aba anoonya kanva. Ate envanga ennyama etalimibwa, envanga ebyennyanja ebitasimbibwa, si ebijanjaalo kubanga baalina ettaka kwe babirima, si kawo, si jjobyo, si ssunsa, si bugga. Abaana ba Buganda babunga, basula ku streets, basula mu mifulejje, basula mu bigoma. Bameka abajjaawo Emmengo mu ngeri y'ekibuli tindaba kino ekizimbe kyaffe kya Buganda ate nga yeffe Abaganda abakisonda tuteeke wano oluba. Waliwo omusajja baamuyitanga Ssaalongo John eyasomanga ebirango n'abyanamyawo ku kyabba somanyi ekyamugobya oba okolera ekitongole ky'otamanyi byafaayo byakyo. Ssaalongo John bwe yafunanga ebirango oba CBS bwe yamuwanga ebirango, management bwe yamuwanga ebirango by'alina okusoma ku mpewo, omwami yeeko alanga mu mmotoka ye nnamba UBJ ebuze enkya ya leero yaggiddwa ekasangati agirabyeko ekirabo ojja kukwasa ebiri. Omwami Katanyoleka abika muwala we Fauziya yafiiridde era ndani yagenderere awulidde tegeeza kubako ab'emikwano n'eŋŋanda. Naye Ssaalongo John yajjanga n'ebirango bye mu mutwe, ebirango ebitawandiikiddwa, ebirango bya kuramize yali mukugu nnyo ng'asobola okujja n'ebirango 5. By then ekirango kyali kya nnusu 1,000 nga buli lunaku bw'akola 5,000 mu birango ebibbe. Actually teyasomanga mulundi gumu, yasomanga session zaabeeranga 3 nga buli session bwabbiramu ebirango bya 5,000 gwe mutwalo gumu n'ekitundu. Abeera bulungi yeeyagala. Management ya CBS bwe yakigwamu teweerabira nti management ya CBS eri under Buganda Kingdom. Ssaalongo John baagoba mugobe gwate gwani awugula z'omutanda kubanga bw'owugula ekitongole ky'omutanda obeera owugula za mutanda. Ssaalongo John baagoba mugobi. Olaba Buganda esobola okugoba omwana waayo abadde yeeyiiza ng'agifogowazza, ng'agifudde abajega, ng'agifudde enjega, nga tagibazeemu kabuntu, n'atuuka okuyisangamu ebirango byagende yeeyiye ng'ate bamusasula omusaala. CBS esobola okugoba omwana waayo. Ate His Excellency Bobi Wine gwe bw'ojja ku kiyiiye kye nga tomusabye lukusa, nga tokomye obutamusaba lukusa, naye ng'oyagala kikozesa ng'omuggo, omusaanyi gw'omusuubira kukola kyoba management ogisuubira kukola ki? Think beyond naawe. Otegeera okusukkakaawo ebirango Ssaalongo John bye yabbanga n'abisoma mu lukujjukujju ebirango 5 n'abitereka mu mutwe. Tegwali muggo gukuba CBS naye yamugoba nti kino kyokola si kituufu, tekiri mu mateeka. Yita mitendere emituufu waakiri tukuwenga commission bw'ofunanga ebirango ebyo gwe by'ofunye nga gwe ekirango bwe kiba kya 10,000 waakiri kireete ku tebo tukuweeko nnusu 2 ku buli kirango. Naye dhani okutufogowaza gwe obireetere mu mutwe obibbe bubbi obisome nga kampani tefunyeemu ate ng'eri revenue y'omusolo ebala nga gwe afunyeemu wekka. Bwe kibanga Buganda esobola okukola bwetyo ate nga si nkyamu yalinga ntuufu, then gojje ku luyimba lwange omantaalireko ate munnange muyimbi munnange ate munnange yasola ate munnange yeeyiiya mbu nkutunuulire butunuulizi. Bameka baalese n'abatunuulira obutunuulizi. Naye ono akamanyiiro ejjoogo ebboggo olw'okuba nti alina enkolagana ey'ekyama ne Nabbanja. Yes, kino njagala kibategeezaako bannayuganda bannange. Gravity yakwasaganya musaafiiri simanya mukaafiiri Nabbanja. Gwe ekyokubeera n'enkolagana enjawulo ne Nabbanja osuubire nti ojja kudda mu birime byange okuule bukuuzi
nga bw'oyimba akayimba k'akafeero ne bonneetegeereza kiki ky'ononkola ekyokukolera mba nkirina. His Excellency Bobi Wine ne management balese abayimbi bangi ne baddamu ennyimba ze. Naye gwe weebuze lwaki ono yeegadde okukozesa omuggo gwa Natema agumusaanyiseewo. Va mu ebyo naawe, va mu ebyo. You a content creator too. Va ku ebyo byoyogerera ku TV. Oyina channel gye bayita Saimo Official era mugende mugisubscribingeko. Naye singa nze nzirira video yo gy'okoze ng'okoze n'abo abaana b'otera okukola nabo, muganda wange Frank Antambi weteddira enjovu, nono mutabani w'omirundi babuule nenzijjayo bujja nenteeka ku channel yange. Ne bwe mba sikuofendinze, ne bwe mba sikwataakinze, will you let it run? Will you let me collecting revenue from your video? Will you let me? The answer is no. Chukate bwe nakozesa ne content wo nengattako kumanyira kinaajabagira gunaajabagira kinaasukka gunaabula omukombi. Olaba naawe akwata video without much effort. N'okwata video oline Kasuku, oline Frank Antambi, oline Buule, ne mwogera bimwogedde mu dakiika 3 ng'omaze okujja uploadinga. Toyagala muntu yenna azannyira ku content wo kubanga kiyiye kyo. Naye gwe oyagala. Nze atutte obudde okuwandiika oluyimba, okunoonya omulamwa, okunoonya kye ŋŋenda okwogereramu, okunoonya ekinaasika attention. Nkutunuulira obutunuulizi ng'ozze oluzeemu, nsobola okukutunuulira obutunuulizi. Naye ate gwe oyagala dukozesa kuvuma nze nannyini original content. Ako kabeera kamanyiiro. Saimo, osukkakaawo okutegeera. Ekinnuma Wesiliwaza kyokka ng'ate oli musajja mugezi. Nkugambye emirundi mingi gye mbadde nga nkulaba ng'oyogera kino ebitakwatagana. Nga muganda wange ate bw'oba olezeka bebiko ekakwonoonera otuga katuge mete ngamba oyonja n'okazza n'okalera n'okayonsa. Nga nakwesonyiwa kwate we sikwogerako nfaaki. Naye osusse naawe. Tosusse kuzala wa His Excellency Bobi Wine oba tosusse kuzala wa nkyukakyuka era si kyenkuvunaana. Naye osusse okwesiriwaza. Nze omuntu omugezi gwe mmanyi gwe natuulako naye ku seetiemu simwagala kwesiriwaza. Kubanga bwe weesiriwaza nange yatuulako naawe mbeera musiru. Saimo osukkakaawo naawe.